Embeera bweti bwesibye mu kibuga Jinja, abawagizi ba President Museveni bwe babadde beesomba okuŋŋaanyira ku kisaawe ky'e Bugembe Jinja okumwaniriza mu lukuŋŋaana lwakubyeyo. Bano bakira abatambulira mu bibinja obwedda batambula bakuba engoma ngeno benyiza kugaliba enjole. Embeera eri mu nteeko security enweziza ku byokwerinda abantu bali kusomboka okuva ebule n'obweya. Babadde bafubutuka kumpi mu buli nsonda nga bwe bayiwa mu makubo. Waliwo ne betulabyeko abakoze kifaananyi kya Museveni ne bakituuza mu ntebe ssaako okukiteerawo emmeeza gye babadde babunyiza ebyokunywa. Waliwo n'akayumba akabadde kazimbiddwa ku bbali w'ekkubo nga katimbiddwa ebipande bya Museveni nga muno mubadde mukuŋŋaaniddemu abawagizi be ngeno bwe banyenye ensaasi. Bebaza ino Ssaabalwanyi mutabani wa Amos Kaguta okusiima okuyida okukyalako e Busoga. Abalala basazeewo kwambala bikoofiira bye babadde bakoze mu ssanja nga bwe basibyeko obuweero obwa kyenvu. Ani yayita Mutanulu? Museveni. Ani yalwanagana n'empologoma? Museveni. N'ali emisota? Museveni. Empalo n'emufuuwa? Museveni. Ensiri ne zimuluma? Museveni. Enkuba n'emukuba? Museveni. Akasale ne kamwokya? Museveni. N'aleka Janet olw'enseeno? Oyo Museveni bwene yoyo. Tukwabaza Muyoga, tukwabaza PDM, tukwabaza WEP, tukwabaza Muro, tukwabaza entandikwa eya NADS. President Museveni bwabale kufuga Uganda na mirembe gino. Tukwabaza olwa security gye wataamu empisa. N'emmotoka ezibadde zitimbaganya ebipande bya Museveni bakira abantu zibasomba lutali luno. Muno mwe mubadde bbaasi ne zikabangali ezibadde zikubyeko abantu nga zoolekera ekisaawe kino. Tulabyeko n'ababadde basazeewo okuyimirira ku makubo nga bagabira abayitayo ebifaananyi bya Museveni. Ate Yesinani Sebulime yasalawo okwetimba ebifaananyi bya Museveni ssaako ne Muhoozi ku mubiri gwe oba ky'oyinza okuyita ttatu. Okusinziira ku mbeera muzeeyi yatugondezaamu ebintu bingi naye obwavu bwe buki? Obwavu bwe bungi. Kyokka eno abakulembeze mu NRM ku mitendera gy'enjawulo mu disitulikiti y'e Jinja basabye Museveni okutunula ennyo mu nsonga z'abantu naddala basookerwako nti kubanga bakyali bubi ddala ate nga n'enteekateeka za gavumenti tezibatuukako. Esente za parish board zize, esente z'emyoga azajja, naye omuntu wa wansi asembayo asigadde ng'ali bubi kubanga aba middlemen n'abakulembeze abamu mu ngeri ya sente zino gye zitambula mu kusaasaanya mpaka wansi tebakoze omulimo musuufu. Nkubiriza pulezidenti nti abantu baffe bwananga banaganyirwa mu puroguramu eno aba wansi akasente kano kaweebwa abantu abo aba wansi fizikale. Edda parish board sente badogeireku aye ng'ozira liina ng'ozira akwidi tosobola kudifuna kati nga sente ze mwawadde ebitundu banaganda ogwa nti bagenda ku mobilizinga others they are not getting that money. Buli omu ali kufuna atambulira mu bugubi. Baniira bamusabye n'okwongera okulongoosa ebulamu naddala mu kitundu kyabwe ssaako n'enguudo. Ebimukubiriza abantu ng'omuntu bw'ajja mu idwaliro waba tasobola ofuna obuyambi niwaba nga tiyandi bayina sente zisobola kumuyidandaba aye nga yagayina eddagala teririmu esente lidanga luvainuma. Tusaba nti amadwaliro gano agandiga Center 4 gafuuka amadwaliro ag'amaanyi mu bitundu by'Idinda mu bitundu by'ebitundu ebisigayewo nga Busoga abantu basobola ofuna obuyambi. Kuba saano district ya Idinda ezira luguudo lwa kolansi ngayo district ya Idinda.